Unbelievable. Unbelievable. Engeri Maid Eyafuuka Mujjawo ekyo kyekitakkirizika oba nedda. Ekituufu kiri nti nedda. Ekyo si kyekitakkirizika. So wolabya unbelievable. You're yet to know lwaki tukozesa ekigambo unbelievable. Njala okwanirizaako mu show ya leero. Story ya leero egenda kubeera short, brief, naye ng'ejjudde ebyokuyiga ku bintu ebirabika ng'ebitakkirizika naye nga mu nsi mu ebiri. Nze Sozi Mo nkwebaza okutambula naffe, nkwebaza okusubscribinga, nkwebaza okudda n'olaba content, n'olaba videos zino, n'olaba stories, n'owulira stories zino, wonna w'osinzira okulaba. Njala okubanga nkwebaza n'okukuwa essuubi oba obweyamo tukyakola butaweera okulaba nga datawo abeera akozesebwa mu ngeri esinga okuba ennungi. Nga tugenda okufuna story, food for thought or a key thought, naye kwenako ku kintu kyo nengamba nja kyogerako nenkikomyawo. Naye njagala leero nkimale nkijje mu ddiiro tugende tuwulize story eya sister. Nabagamba nti biseera ebisinga abantu bangi bwe tubeera mu mukwano tutera nnyo okugamba nti omuntu mukolere oba kyesikola bannange kyesaagala bakinkole saagala kikola bannange. Tubeera mu relationship nga twagala nnyo bategeere, twagala nnyo omuntu gwe twagala kugamba nga ebintu ebisinga bw'obigoberera biri nnyo ku ffe. Me. Njagala kukugamba nti for a better relationship, if you want to have a better relationship, try as much as possible to love that person the way he or she wants to be loved. Ekyo tekitera kukozesebwa. Omuntu twagala bw'aba nga atwagala kwegamba buli lwe atwagala atufeeko atu. Naye njala kutegeeza kijja kukola nnyo amakulu ng'oyingidde omukwano n'omanya gw'ogenda okwagala obuteekeddwa okumwagala nga bw'ayagala okumwagala. Mirundi emeka gye twesoomooza abantu bano be twagala oba omuntu ono gwe twagala ne twagala okutegeera bw'ayagala tumwagale. Ekiri common, omuntu ono twagala nnyo ffe tumwagale maybe mu ngeri gye twagala, tumuyise maybe mu ngeri gye twagala okumuyisaamu. Naye nga mirundi mingi abantu kye batategeera oba kye batasaako birowoozo nti olumu awo wetukolera ensobi. Omuntu n'olowooza nti okoze nnyo. Mwali mwebaddeko mu situation nga kiki esikoze, nkoze buli kimu. Kati oli bw'akubuuza nti nnyonnyola ki ky'oyita okukola buli kimu. N'annyonnyola. Ne tumubuuza nti naye kati kuggwe abadde abikola ne bwe badde obikolera, ani abadde alina okumaakinga awe max oba oyita oba toyita? Kati awo n'abanga atali sure ku kyobuuzizza, n'awulira nga bw'agamba nti ye yagaba max kiringa ekitali fair, bw'agamba nti oli yagaba max ne kimuteeka awo mu kusoberwa. Naye njagala bategeeza kikola nnyo amakulu ng'omuntu omwagadde by'ayagala kumwagala. Bantu bameka kuggwe nange abayingidde mu relationship ne tufaayo nnyo okumanya ono gwe tugenda okwagala oba ono gwe twagala tumwagala nga bw'ayagala kumwagala. Oyinza okulowooza nti ofuba nnyo ng'okeera n'ofumbira omusajja ekyenkya, n'okifumba ate n'ofumba every breakfast. Naye nga munnange nakyali omusajja yakuula ewaabwe sina bintu byagamba nti bakeera kulya. Kakati n'alya emmere kubanga tayagala akunyiize, ayagala osanyuke,
kubanga otaddemu amaanyi go mmere ogifumbye naye ng'olumu tofangayo kumanya nti abange ono gwowa ekyenkya ddala muntu wa kyankya. Now that is where we go wrong. Omuntu gwe ngenda okwagala ayinza okuba ng'ayagala kumufukaamirira ye nga kyayita okumwagala, ye nga kyayita okumuwa ekitiibwa, ye nga kyayita okumufaako, kwe kubanga munnaffe omufukaamirira. Oli ayinza oba ng'ekimukolera amakulu kwe kumupaakingira juice, okumupaakingira emmere ng'agenda ku mulimu. Kale n'ogamba ne kujjako nsi kwonooneka. Oyo baba bamukuza bamupaakingira nga bano abaana bagenda ku ssomero. Maybe yes. Kati gojja kuwuniikira ogambe bannange abantu baakula batya. Please, ofunye omukisa okutegeera omuntu ono bw'ayagala okumwagala. Mukimanyi nti ebiseera bingi tubeera n'abantu ng'omuntu alowooza nti ekigenda okukusanyusa kwe kubanga akuweereza ku ssente. Oli oti oli bulungi nkuweereze ku ssente, oli bulungi ofunye ekyokulya, ng'oli ajja kugamba nti ate nze gwe nsinga okwetaaga ye muntu abeera nange nampa time. Naye oba tompadde 10 kubanga mmanyi okwekulira ssente zange ng'omukazi oba ng'omusajja, nekyensinga okwagala it's your availability. Nobeerawo ne tunyumya, ne tukuba olwali, ne twejerega, ne tuzannya ng'oli kyayagala. Kakati gw'okoze kyonna ky'osobola. Nagambye for a better relationship oba okubeera ne relationships zaffe ezikola enjawulo, tufeeyo nnyo okulaba oba tufeeyo okulaba ng'abantu bano be twagala tubaagala mu ngeri gye baagala okubaagalamu, so si mu ngeri gye twagala ffe okubaagalamu. Bw'oyagala okunjagala kirala ne bwenjagala okunjagala. Bwenjagala okunjagala oyo yenze ekyo kyekinkolera. Bw'oyagala okunjagala ekyo kikolera ggwe. Kakati lwaki olowooza nti bw'oteekamu amaanyi otaddemu amaanyi nga gagwamu ebyo nze byenjagala? Tutuuka tutya ku kino era kino kitegereka kitya, kikola kitya amakulu? Kwe kutuula n'abantu be twagala ne tubawuliriza. Waliwo emboozi ezibeera yeeneenene mu kutandika relationship awo mwekwana. Waliwo emboozi ezitera obbeerawo awo nkulu bwe zisanga omuntu omwerufu, bwe zisanga omuntu ow'amazima ng'amanyi kyayagala nga tekkiriranyiza. Biki ebisinga okukusanyusa? Biki ebisinga okukusanyusa? Ebisinga okunsanyusa birabo. Njala okuntuna ebirabo. Ebisinga okunsanyusa kumpandiikira bbaluwa. Nabagamba nti ndowooza bwe gamba maala ago nze nkyagalina bannange laavu y'omukuwa, mu laavu y'omukwano, laavu y'amabaluwa, laavu leeta, oba ontuuse. Naye kakati ojja kusanga oli ng'okwata mukazi wo, okwata girlfriend wo n'omutwala oba mu theatre, n'abeera mu theatre n'alaba omuzannyo okukusanyusa, oba n'alaba omupiira okukusanyusa, n'alaba emmotoka z'empaka okukusanyusa, nga si byayagala. Nga ye kyayagala kiki? Kumutwala ku mweso. Bw'awulira okukayana oba kati oba mupiira ayagala bya vibe, samba, kuba, sabula, embweno. Bannange nga yaawe era omulaba afiira. Wali baddeko ne munno nga waliwo ekintu ekiri mu musanyusa, naye nga ate ng'ovudde ku kintu kye mulaba oba kyakola oba kyemukola n'otandika okusa ebirowoozo ku munno. Ntera nnyo olaba abantu nga namukwano gwange workmate atuula bamuwa emmere oba ayambadde atya, n'agenda bulungi, n'afunye emikono egisaati, n'agenda ku sinki n'anaaba bulungi amazzi ge, kati mumuteereddeko ebifooko na biki, n'ajja n'abizza ebbali, n'alyoka agwa emmere n'engalo, n'atuula ku mmere n'engalo. Bannange n'omuntu ng'olaba awoomerwa, ng'olaba agifiiringa, so nga ate nze soza emmere eyinza okunema nga tekuli fooko. Nze emmere kulumbe waliwo emikono nga si kyangu kubanga waliwo fooko.
ereetera okunnema nosanga omuntu nga ye ekyo kyekimuwanguyira kyekimu okulya emmere n'agiriisa engalo n'agiriisa engalo kakati gwe ogenda kwefunugula obeeboza amatooke bannanga ogazizaako ogenda okujjaku oti nga linaanuuka naye ng'oli kyabadde yeetaaga kwe kutokosa wali amazzi n'oteekamu obuwunga n'ogweya akawunga n'ojja omuwa n'ekijanjaalo nga ye ali sorted. Kakati golooza bannange nobeera mu masiga n'obuubeza n'ozzaako omusajja n'alyoka aba ng'agiteekamu butese effooko owange bw'afumbye amatooke okakasa muli w'amatooke g'ayagala. Let's love people the way that they want to be loved. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti tugenda kufaayo nnyo one okutegeera love language ez'abantu be twagala. Faayo okutegeera olulimi lw'omukwano. Ennimi z'omukwano ziri 5 nali nzoogeddeko. Faayo okulaba munno biki byayagala. Ayagala bamwagale batya? Ayagala bamuyise batya? Tekijja kutegeeza nti agenda kuleeta bintu bitasoboka nedda. Agenda leeta bintu bya bulijjo nnyo. Naye omutawaana singa mbuuza wano abantu ne nkubuuza nti njagala ombuulire musajjawo boyfriend wo oba girlfriend wo omanyi bw'ayagala okumwagala? Fuba okulaba ng'oyagala omuntu nga bw'ayagala okumwagala. Eyo ye shortcut ey'okutuuka ku mitima gy'abantu amangu. Ye panya ekutuusa ku mutima gw'omuntu amangu. Lwaki? Akweyabizza. Ebbanga lye mundabye nga nkola shows zino n'atandaba waliwo abantu bensinkanye bamu inbox ng'omuntu oli yakutegeera ng'akuliza n'alyoka akotinga ekintu nga wakyogera mwaka gumu emabega naye nga yakutegeera. Lwaki? Mu kwogera kwange ntera nnyo okwagala omuntu okuntegeera. Njagala nnyo bw'eba mmanyo ne njikubikkulira n'otegeera nti sozi kye kino kyayagala. Abasinga mweze mubitegeera naye ng'obijja mu kwogera kwange. Sozi kino takyagala. Naturally ng'omuntu kitegeeza nti singa omuntu bw'oyagala sozi zino do's zino don'ts mubiwulidde nnyo wano. Naye singa nkubuuza ddala oli sure nti gw'oyagala amanyi gw'oyagala omanyi bw'ayagala okumwagala? Waliwo bye tujja okubeeramu nga twefulukuta nga ffe tulowooza tukola nnyo nga bali batulaba nga abeefulukuta batulaba nga bamala ebiseera. Gwe ng'ofaayo, gwe nga weekeja, nga weemalamu, nga weewaayo, ng'oli si kyalaba. Yagala omuntu nga bw'ayagala okumwagala. Bw'omala okutegeera singa ffenna kitubeeramu, bwe mmala okutegeera bw'oyagala okukwagala ne bw'obeera omumakinga abantu baba n'engeri gye bakuratingamu. Naye kino kigenda kubeera ku njuyi zombi nga tulinga kapo tuli abaagalana. Bw'obanga ggwe Daniela nga nze Moses, kyansonga Moses abuuze Daniela ategeere Daniela ayagala kumwagala atya. Kakati okufuba kwa sozi kwonna kugenda kubanga kugezaako okugwamu ebyo ebisanyusa Daniela kubanga yabyogera. Kyokka kyansonga ne Daniela okumanya Moses nga bw'ayagala okumwagala kigenda kutwanguyiza obulamu. Swita ati omala obudde naye kino kye nakugamba kyenjagala. Onkako okugenda mu comedy nenze nakugamba siri muntu wa comedy. Nti oli muntu waki? Nze ndi muntu wa mu nnyumba, ndi muntu wa kubeera waka. Leeta bu movie ojja sanga abaagalana nga oba oleese action packed. Osanga kapo nga bali mu kulaba sasi ku sasi nga baseka nga banyumirwa. Ogenda lwaki? Oli yategeera ono kyayagala nga yanyu sasi ku sasi. Ate nga akugamba nze saagala kummalira biseera njagala kundeetera kiyogerere. Kakati gojja kutuuza I for one ekinjagaza firimu enjogerere setaaga kukozesa budde bungi kubanga siri muzannyi. Saagala kumpa nnyo mirimu minene kubeera na remote. Bwe ndaba firimu nga sinjogerere remote erina okumbeeraawo.
kuba majala kulya kigambo ku kigambo ate era mirundi mingi nti abalaba firimu mu ngeri bwezi ezitali njogerere kyangu okuzzaayo agambye ate wano nozzaayo obwo budde abamu baba tebakyabulina kyava agamba nti leeta akatabbire kalina amanya nti junior bw'ayogera ayogera reality oba jingo bw'ayogera awa firimu vibe bw'ona osanga omulala ng'agenda gikunnyonnyola agipozinge agikunnyonnyole ng'oli ebyo byayagala bimukolera eriyo agamba nti bannaaye ebyo byabaloko n'omubuuza baloko be baani naye nga ye ekyo sikyategeera kyategeera yeeri etali njogerere kakati mbadde ngezaako okukusigira ekifaananyi nti gwono muteekamu amaanyi ogenda omutwale mu theatre oba oba omutwale mu comedy wa mitwalo 2 oba mitwalo 5 ogenda kukozesa amafuta ga mitwalo 3 awo tuli mitwalo 8 ye 8 abasasudde bali babiri emitwalo 10 5 10 amafuta ga mitwalo 3 mugenda kulyako ebiberengo oba munywe ku juice oba munywe ku soda byonna ebibeera oba ice cream okakanamu spendings almost emitwalo 12 ku 15 naye nga golowooza okoze nnyo kubanga omututte n'ogenda omukaka wali babeerawo ne photo chief olwo beekubisa ebifaananyi awo n'oyimirira wali newe nga golowooza okoze nnyo mutandika okubuuza abano nga we tosanyuse tayagala kunyiza nga nsanyuse kyali kikutuuseeko ngaomuntu ali nga atasanyuse nsanyuse nkyagadde tayagala kunyiza naye njala kubuuza geraageranya bwe mwali mulaba firimu ewaka bandange bebi oleeseeyo kano soka obumpa obutaano kandeete kajuisi bebi kano kapozinge katini kandeete ku kyokunywa kubanga omutuuse wali awewakanirwa eri wabonyaabonye n'emitwalo 12 ku 15 firimu wane firimu zibaseera firimu naddala zinenjogerere nduuza ekinene nnyo ebanga 2,000 ate nga nawe si nnyingi si wangi wojja osanga ngeri ku 2,000 1,500 1,000 okutte 5,000 n'oleeta firimu zo 3 n'oggirako ne balance wa siringi 5 ne mutuula ku firimu zino buli firimu oba ya ssaawa 1.5 ogenda okakananga obudde obwo ezo ssaawa ziringa 4.5 maama njagala okutegeeza ng'omwagalwawo ky'omukoze lwaki asanyuse kubanga wategedde kyayagala olumu tuteekamu amaanyi nga si geetaagisa tuteekamu ssente nnyingi nga si zeetaagisa nga twagala bwagazi kutegeera oba kitwetaagisa kutegeera butegeeze abantu bano bwe baagala okubaagala bino bye bimu ku bitawanya relationships zaffe ne zigalangatana n'owerangirira okufuba ennyo okwerekereza nga tobojja bubonero olinga akutunula bwati n'atagala kunyiiza n'akutunuulira n'akugeya mu mutima nanga kale ono bino bivaawo ne bigenda ne mu bulamu bwaffe buno obw'omunda muyingidde mulamu obw'omunda kudbi kutunula vanira weefulukuta weekeja oli ayagala kintu kirala olina kye weesibyeko n'agala leero ono but it was just simple knowing that person kiki exactly kyayagala kiri njuyi zombi katuyambeko abaagalwa baffe okutegeera bwe twagala okutwagala naffe tubeere nga tukola ekintu kye kimu okutegeera abantu bano bwe baagala okubaagala njagala bakakasa bwe muba mukaayana ng'ogamba munno bw'atakoze bulungi obeera olinaku omupimira wamugamba nti enkola n'obukwakulizo ebyabanjagala batambulira mu buufu bwe buti owaye awo otambudde oyo totambula nange ebyo byokoze ebyo si byange kyekubadde okikolera muntu mulala naye nze gw'oliko kino kyenjagala ate nakikugamba eriyo omuntu gw'osanga olwaliro nga tamanyi nti omwagalwawe ye muntu waku oba loona si muntu wakutambula akuyita nakwenjeera akuyita kuzuba kuzunga gwe bw'owulira ng'akyogera bw'oti owulira ng'akuyisiza amaaso naye abantu bangi tamanyi oyogera n'omuntu ntera okwogera n'abantu mu inbox n'oyogera ne kapo n'otwala obudde n'omuwuliriza n'oddamu n'omubuuza kyayogedde n'akiddamu kati n'obuuza ono n'ogamba okimanyi nti omuntu gw'oyagala ali bwati ne bwati ne bwati
okimanyi nti omuntu gw'oyagala kino takimanyi kino takyagala gw'okulaba oti naye ye kino kyayagala naga wait a minute kati bujo wakitaŋŋamba kiri ngeri bbiri wali oyagaddeko okumanya kubanga abamu balowooza nti bamanyi kasita omuntu yakugamba nti nkwagala n'olinaddamu nti nkwagala kati ne balowooza nti beetegedde ne batamanya nti eyo ntandikwa butandikwa kyotategedde nga kikusoomooza mu relationship yo jangu mu inbox twogere byenjogedde kyali kikutuuseeko ng'olaba omwagala wawo actually wano saagala kujja kunnyumiza nga bakikunyonyole ntya njagalayo emboozi oba ekibooziboozi ng'ekibooziboozi kino omuntu yayagala ggwe naye ng'alowooza akwagala bituufu naye ng'atomera butomezi mu aspects nyingi actually ne mwawukana n'okwawukana ng'ekimu ku bye baawula omuntu ono alemeddwa okukutegeera oyagala birala akola birala jangu otunyumize kubanga mu ngeri bwe ziti bwe twongera okuyiga n'okutegeera ebigambo bino bye tuyisaako amaaso nga bireka ng'ebya bulijjo naye nga bikulu ekibuuzo gw'oyagala omwagalanga bw'oyagala oba omwagalanga bw'ayagala okumwagala bw'obanga omwagalanga bw'oteebereza bw'ofumiitiriza bw'obigattagatta yala kutegeeza omala obuseera bingi oyonoona amaanyi go fuba okulaba ng'oyagala oyaayaana okulaba omuntu oyo butya bw'ayagala okumwagala lwaki tonzikiriza ne tugenda mu love story eno nabagambye eri nyimpi nnyo nejjuddemu ebyokuyiga it's unbelievable Maid okuwunzika nga mujjawo n'ekyo kisukka ku kyogenda okusanga mu story eno. Thank you so much for being part of this family. So zimo family Yesu yeebazibwe neebaza Katonda olwa brother Sozi Mukama gwe yayisaamu n'amuwa idea n'agiteeka mu nkola ey'okugulawo channel eno abantu kwe bagabanira bye bayiseemu mu bulamu abalala abatannaba bituukako ne bafunamu ebyokuyiga n'ababituukako ne bafuna okuwona ku mutima era nebaza mwenna abavuddeyo ne mugabanako naffe love stories zammwe Mukama abatwongerere nnyo omukisa. Kati nze okusinziira ku love story ya sister ow'Etaki ne maama mother of the year be bampaliriza okuvaayo gabanako nammwe story yange. Tegenda kubeera mpanvu naye nsaba mugiwulirize mufunemu ekyokuyiga. Katono nnyo nazaalibwa nga ndi mwana omu ku kika. Taata wange nze gwe yazaala omu bwe nti. Mu maama wange nze nali asembayo mu baana omukaaga nze yali ow'omukaaga bayina. Naye maama yafa ne taata yafa bonna baafa nga ndi muto saabalabako. Nze okula kwange kwonna nkuze ne jjajja era jjajja yambeereddewo mu buli kimu. Kaakati nali ndi awo nze okusoma kwange saasoma nursery natandikira mu kibiina primary 1. Kaakati nali ndi awo ewaka nga ndaba abaana bagenda ku ssomero nga neegomba naye nga sirina busobozi nga ne jjajja talina busobozi. Kati twali tuli awo abantu baalinganga bandaba nga bagamba oyo ye mulekwa wa gundi, oyo mulekwa wa gundi. Kale okukula kwange kwonna abantu babadde bajjenga bakulaba. Naye twali tuli awo nga wajjawo omusajja ewaka ng'agamba jjajja omwami oyo yali mukwano gwa taata wange nnyo. Kati n'amugamba omwana wa mukwano gwange gundi tayinza butasoma nga wendi. Kati n'agamba jjajja omwana oyo musindike ku ssomero. Bwali olwo ne ŋŋenda ne ntandika okusoma. Nasomera ddala paka P7. Bwe natuuka mu senior nasomako senior 1 ne 2 ne nkoma awo. Ndi maama w'abaana 6.
jjajja omusajja yafa. Kati jjajja omusajja bwe yafa ne nga bw'omanyi okuziika awo, mu kuziika nga kuwedde waliwo omwana wa ssenga wange. N'ambuuza okola ki? Ne mugamba sirina bye nkola. N'aŋŋamba jangu tugende. N'antwala yalina ka wooteeri buno obufumba emmere ey'okutambuza. Ne tugenda ne nkolanga naye. Kati bwe natuuka eyo gye nafunira omusajja. Omusajja bwe namufuna ne nzirayo eka kuba jjajja yakulanga ŋŋamba nti nga kale engeri gye nazaalibwa ku kika obw'omu nga kwegamba n'ab'ekika kyange biwanvu naye ebyo sijja bigendamu nnyo. Kati munnange jjajja ng'abeera ŋŋumya nga ŋŋamba bw'olifuna omwami wo y'alibeera taata wo, abaana bo b'olizaala be balibeera baganda bo. Kati ne nkula ng'ekyo ekintu kindimu. Kati munnaye eyo mu kutambuza emmere nga nfuna omwami. Omusajja nga mmubuuza amannya ago gwani ng'agaŋŋamba, nga nzirayo nga mugamba jjajja, nga mugamba jjajja be bayita gundi baba beddira ki? Jjajja nga ŋŋamba beddira kino. Nga mugamba nga ŋŋamba yaba takuzira ko nze kale. Nga nzirayo nga tutegeka ng'ajja ng'akyala ewa jjajja ng'amulaba kale nga beemanya. Nga nfuna lubuto nga nzaala omwana eyasooka, owookubiri, owookusatu. Kaakati ku mwana owookuna embuto zaalinga zimpisa bubi nga kwegamba mbeera mulwadde nsesema, sirya, mpandula, omuntu bw'atyo abeera munafu nnyo nga mbeera mu buliri. Kati ku mwana owookuna bba wange yali afunye emirimu ng'abeera bize nga tajja kusobola kumbeererawo. Kati nga tukola ki? Nga tufuna anaatuyambako. Nali ndi awo nga bandeetedde omuwala. Akawala kaali kato myaka 15. Kati ne nkafuula nnyo kakwano kange ng'era abantu ab'awamu okuliyetingawo eyo embeera omwana ono aleme kukutya. Era ne bw'aba nga mukozi nga mukozesa, si kirungi ggwe omukozesa okuteekawo embeera eyo ekangakanga omuntu okola ki? Okubeera nga akutya nnyo oba tojja mufunamu ki? By'oyagala. Kati akaana kano bwe kajja nakafuula kakwano kange ne kambuulira ku bibakwatako n'engeri gye yajjamu ku kibuga okutandika okukola. Yajjanga wa myaka 12 naye nga waliwo ku kyalo ky'ewaabwe waliwo omuwala eyali abeera eno ku kibuga n'amuleeta amulere. Kati nga bw'onoobeera nti ku kyalo kyammwe ogenzeeyo osanzeeyo omwana atasoma n'omuleeta akulerereko omwana, n'ono omwana bw'atyo bwe yajjamu ku kibuga. Kati oyo omukyala bwe yamuleeta mbu ku kibuga yamuleeta alina emyaka 12 n'atandika okukola ki? Okumulerera abaana be. Kati naffe awo we twamuggyako oyo omukyala gye baamugya bba wange n'amuleeta. Kati omwana oyo n'annyumiza ebyo byonna, n'ambulira embeera ya maama we gye balimu mu kyalo ekikale bambi ne mpulira nga mwagadde nga kwegamba nja mubeerera maama omulungi. Ne tubeerawo olubuto ne lukula. Kati nze bwe mbeera lubuto, olwo olubuto lwantamisa nnyo omwami wange nga saagala nsemberere, ng'era bw'ansooka mu buliri nze mba nja ssula mu ntebe, oba bwe musookamu mu buliri ye bajja ssula eri katanda aka waggulu. Bwe kityo bwe kyalinga okumala emyezi 9. Kati munnange oyo omuwala bwe yabeerawo lwali lumu amazzi ŋŋenda okukwata mu bidomola ng'amazzi gonna temuli.
ne mugamba tusula tutya mu nju nga temuli mazzi, ne mugamba mugenda oleeta amazzi. Kati bawange yaliyo ndowooza wabweru, kati munnange n'amuwerekerako ne bagenda ne baleeta amazzi. Kati mbu mugenda okuleeta amazzi, bawange bwe yaŋŋamba ng'ali mu kunnyanjulira eyo gye baatundulira vanira. Kati omwana oyo n'akola ki? N'ajja afuna olubuto. Kati bwe yafuna olubuto olwo, nze saasooka mmanyirawo nti ki? Lwa mwami wange. Muwala yaŋŋamba mbu alina omulenzi we. Nange saabigendamu nnyo nga nsirika, ng'olubuto lubeera awo nga lukula. Kati lwali lumu omwami wange ng'ajja ŋŋamba. Nga ŋŋamba ojjukira olunaku bwe luti bwe wasindika gundi ku luzzi? Nti ye. Nti olwo olunaku namuwerekerako biki ne tutundula vanira olwo olubuto lwange. Kati nze ne nkitegeera naye saateekawo mbeera, kubanga oli omwana yali muto, myaka 15 yali muto. Kati ne mbeerawo awo n'oyo omuwala ng'ali lubuto. Ne mbeerawo awo, ne mbeera nga muwane ku ngoye zange ezo okwambala, kuba buli bwali butinnya ate ng'olubuto lukola ki? Lukula. Ne mbeerawo awo nga simulaga nti nkimanyi, kubanga nali saagala kumuleetera nti kutya. Nti nga omanyi omuntu ow'olubuto teyeetaaga kusitressinga, ate nga ndimu n'okutya kuli. Kale nga bw'omanyi mwana muto, mwana w'abandi muto, biki kati omuteekeko ezo stress n'abajja nga nalaba nga tekikola makulu. Ate ne mmanya si ye. Omanyi abaana abo abato blame nagiteeka ku bba wange, kubanga oyo yali mwana muto. Ne bakola ki? Ne nkireka. Kati ne tubeerawo awo. Nalaba nga omusajja wange atandise era okukyuka, olumu takomawo. Ne mugamba omanyi mwana ggwe, kankufunire omulimu okole osobole, kubanga mu maaso awo weetaaga ssente, ate nze tetukyalina ssente zigenda kusasula. Kaakati ne mufunira okwo ku kitundu kwe twali tubeera omulimu awalala, era nga gwa kukola waka ng'asulayo. Naye ng'olw'essande akomawo n'ajja n'andabako sandiizo ezimu akawungeezi, ng'ajja n'andabako era nga mpita mami. Kaakati munnange lwali teruli olwo nga omanyi. Omanyi bano abaana abato oba kale abakazi be baba baagadde, oluvannyuma ayagala nnyo naye oba obujja bumukwata. Kati nga bambi ndowooza naye ayagalako keya. Kye yakola ng'agamba ng'abaako mukwano gwe yabuulirako ow'okwo mu kitundu, ng'amugamba oyo omukazi nze musaasidde, ng'agamba nze musaasidde amaka ssaawa yonna ngali awo. Kati omukazi, jjukira oyo omwana mu kujja ewaka baddirayoko katono, engeri gye yali ampita mami nga ne bba wange amuyita dadi, ne bano abaana bange abakulu bazannya wamu, nkwegamba abantu b'omu kitundu tebaategeera nti mukozi, baategeera nti oba mwana wa muganda wange. Kaakati ekyo abantu kye bamanyi, era ne ku ssaawa ya leero tebamanyi nti ye maama w'oyo omwana gwe tubeera naye. Bakimanyi bba wange yazaala omwana omulala naye nga tebamanyi maama we y'ani. Kati omuwala nga afulumya eyo statement ng'agamba nze amaka ssaawa yonna ngali awo. Kati bijja bintuukako kwoyo omukwano gw'omuwala gwe yagamba, ng'agambako maama we ng'ajja nga ŋŋamba omuwala gundi si mwana wa muganda wo? Ko nze n'agamba ng'ayogedde bw'ati ne bw'ati, ng'agamba oli munne, kuba yali muwala munne myaka gyali gye gimu. N'agamba ne mugamba simanyi lwaki,
kati mukubira essimu mugamba ku Sande jangu ng'ajja nga mugamba kyavudde ku ki okwogera bwoti ne bwoti. Jjukira nze ekyama nkimanyi, nannyini lubuto mumanyi, naye nga ye simulaga nti namutegeera. Kati nga ngamba nze mami simanyi, oyo yamanyi gye yabijja, nze sibyogerangako, ne yeekazaawo n'akaaba. Kati olw'ensonyi ennyingi bwe yaddayo eri ku mulimu gye yali akola gye nali namutwala, bwe yagenda ku makya oba yatoloka kiro oba yagenda ku makya teryamanyi, baagenda ozuukuka nga yakuttemu ensawo ye yagenze. Kati bambuuza oyo mukyala gwe namuwa, mbuuza omwana wamukoze ki nga bwe yazzeeyo, bwe yakomyewo yeebase bwebasi, kyokka ate tugenza okukeera ku makya tetumulaba. Munnange nga mugamba simanyi. Omwana muwala bw'atyo bwe yagenda n'olubuto abaali bateesezza nti azaalire awo, bwe yagenda ng'abeerayo n'olubuto lwe ng'azaala, omwana bwe yatuuka okusoma ng'amukomyawo ng'omwana atuuse okusoma. Era kye yakola yamuleeterako ne school fees ng'agamba mami njagala omufunire essomero eddungi eririna standard. Kati munnange nga nange mukola ki nga musomera ag'omu kitundu, ng'agamba kaale, ng'amuleeta omwana ng'atandika osoma nursery ng'abeerawo. Bwe yatandika osoma nursery yalwawo nga tamunona kumutwala kuwummula, n'atuuka mu P3 nga tamunonangako, naye ng'akuba essimu n'abuuza mami mugyebaleko gundi ali atya, bwe bityo. Naye wano ekyokuyiga ekiriwo kiri nti omusajja ye buzibu kubanga yaba yakola ekintu ekyo. Nga maama oli bwe yagambye nti embeera oba tolina giteeka ku mwana kuba omwana ye aba talina musango, bw'atyo bwe yatugambye. Era nange saakikola, embeera saagiteeka ku maama w'omwana, n'omwana simuyinaako buzibu. Era tubaddewo n'omwana wange ng'ali mu banne era bakulidde wamu, kati omwaka ogujja agenda mu P7. Naye omwana oyo maama we akuba essimu amuweerezaayoko ne ku ngoye era mpita mami. Kati omwana yaŋŋamba ne mami, lwaki mami wange akuyita mami? Ne mugamba anti mwenna lye mumpita era naye lyakola ki, lyalina okumpita. Kati omwana oyo talinaamu kugira nti oba anti oba kiki, just lwaki kubanga omwana ali innocent, talina musango. Era nkubiriza abakyala abali eyo, omwana bwe baba bamuleese nga bba wa muzadde bambi mutwale nti mwana wo, tomutulugunya kubanga omwana oyo mu byonna ebibya byagenda mu maaso aba talinaamu mukono. Ate n'ekirala n'oyo gwe baba bazaddemu oyo maama w'omwana, kati nga nze owange nakitegeera nti bba wange yamusobya n'abeera ng'akola ki, ne nkitegeera kuba omwana yali muto, omwana myaka 15, yali muto ng'ate alina ne ffiya eyo kubanga omwana omuto mukimanyi aba atya omuntu omukulu, aba ate babatiisatiisa, togeza n'oyogera tokola biki. Kaakati nze ekyo nakitegeera ne ŋŋamba sijja kukola ki, sijja kuteekawo mbeera yonna yakutabukira mwana muwala oyo, ne muleka n'akuza n'abeerawo n'olubuto lwe, n'azaala n'omwana n'amuleeta, ne mbeera nga mmulabirira, era omwana agenda kukola P7 omwaka ogujja.
era tuli bulungi, tuli basanyufu era akimanyi oli ye maama we, naye nange tabeerawo ng'agamba muno nti addaawo ng'abaana bw'abeera nti atya nnyo step mother we. Nedda. Lwaki? Kubanga nateekawo embeera etamusosola. Kyekiri era maama kye yatugambye nti nno omwana yeesosola ng'omulaza embeera embi naye n'atandika okufiiringa small mu banne. Naye bw'oba tokikoze, abaana abo naddala abo be baleeta nga bato babeera aba tasobola kwesosola. So tubeerawo n'abaana bange abo bonna nga bwe mbabagambye, naye era ng'embeera kati nze najja eno naye embeera z'omwami wa sisita ow'ettaki zonna ezo ez'okulumpanya ssente, ez'okulimbalimba, ze mbeera nange omwami wange zankola. N'ebyo byonna sibigira kubanga nze nakizuula nti obuvunaanyizibwa tebabudduka wabula babutuukiriza butuukiriza. Nze nkola kye nteekeddwa okukola, ye y'amanyi ne Katonda we. Oba ekintu engato aziguze emitwalo 3 n'aŋŋamba 10, ye y'amanyi. Nze kasita mba nga ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. So yeeyo love story yange. Neebaza Katonda era nsaba mufunemuko ekyokuyiga era ne brother Sozimo, Mukama akutongerere nnyo omukisa kubanga otukoze obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo naye Kristo y'asinga. Ekibuuzo, okkiriza nti newankubadde ng'ensi eyonoonese etya, abantu bafuuse bazibu batya, naye kyaliyo abantu abalungi? Ekibuuzo, oyaayaana owulira nga wandyagadde okubeera omu ku bantu abalungi, oba oli awo mubeetongoza nti ffe tuli babaaya, ffe tetutya ddenja, mwana ffe. Kitandikira ku nze naawe. Tusobola okubaako kye tukyusa. Nga tusooka okukyusa mindset yaffe, tukyusa engeri gye tukolamu ebintu. Si kyangu omwagalwa wo okukiitinga ne kiyita obuyisi, naye tekikolangako nnyo makulu okuteeka amaanyi go gonna ku mwagalwa wo gw'aba yakwanye, okuteeka amaanyi go gonna ku mwana oli gw'aba yazadde, okwata amaanyi go gonna n'ogateeka awo wantu awakyamu nga tokifunamu. Nzikiriza nti ffenna tugenda ne tugwa mu mbeera ezimu ze tuteetegekedde ne twekanga nga kitulidde buli. Naye njala okubuuza ekibuuzo, wandyagadde kuyisibwa otya singa embeera bw'etyo eba etuuseewo? Okkiriza nti wandyagadde okuyisibwa nga mami ono bwe yayisa omukozi? Si kyangu. But I want to tell you, it is a choice. It is a decision. Omuntu azuuka ku makya n'agamba nze kino kye njagala okubeera. Asalawo obusazi. Gusobola okusalawo okwekanda gaano weecwacwana n'okubeera wansasage n'okola violence. It is your choice. It is the decision gye wasazeewo okukola. But I want to tell you, era okimanyi bumanya nti ku nkomerero ya byonna tekikugattako, kyongera okukutamya, kyongera okuteeka mu mbeera y'abantu okulaba nga weeyisa bubi, ate ng'oluusi kibadde na kituufu. Naye erino n'abasalawo okweyisa obulungi ne bazuula ng'ate kye kisinza okukola amakulu mu bo n'ababeetoolodde. So it's a challenge I want to leave before you, my brother, my sister. Okkiriza nti tukyasobola okubaako kye tukola okukyusa ekifaananyi eky'olulyo olw'omuntu. It starts with me, it starts with you. Tukyasobola okubeera ba step mother abalungi.
tukyasobola okubeera ba step father abalungi, tukyasobola okubeera ba in-laws. Kino kyenjogeddeko kiyinza okuba nga kiwulikika ku step mother, kiwulikika ku mukazi mujja, naye njala okutegeeza abamu bafeirinze kino ne bafeiringa n'okubeera bannazaala abalungi, ne bafeiringa n'okubeera bamulamu abalungi. You fail to be a good sister-in-law, a good brother-in-law, n'osanga nga gwe mulamu w'omuntu naye amufuukidde akayinja mu ngatto. Bwe twogera ku bano naawe tukutwaliramu. Lwaki osiga ekifaananyi ekyokuba nti gwe mwawasa mubi? Lwaki gyewafumbirwa babi? Don't you think nti olumu n'okwekuba muto kibeera kikulu? Nzikiriza nti okyasobola okubeera mulamu omulungi, okyasobola okubeera mukamwana omulungi, okyasobola okubeera nazaala omulungi oba sezaala omulungi, okyasobola okubeera mukoddomi omulungi. It starts with me and you. Taata omwagalwa mu linnya lya Yesu, webala okutuwa omukisa okuwulira ebigambo bino. Tukwebaza olw'abantu nga bano abakyalimu empeka emera. Mu nsi eyonoonesa abantu nga tebagumiikiriza, abantu nga tebasobola kutegeera banne, tebasobola kusonyiwa, tebasobola tukwebaza kubanga ozza obitulaga nti abantu bo bakyaliyo. Tusabe otuwa ekisa naffe tubeere ku kitundu ekyaba abantu b'ogamba nti nina omuntu wange, nina omuntu wange, nina omuntu wange. Si byangu naddala ng'oluusi batuyisizza bubi ne tufuukira ddala abasiru ne basigala nga bayinaayina, naye Katonda waffe tuyigiriza okukola ekituufu oba tutya nga tetusuubira busuubizi mpeera naye nga tumanyi nti tukole ekyo ekituufu era ekyongera okulaga ekifaananyi eky'obwakatonda ekirungi. Ekisa kyo kitumale era kitubeerere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tusabira ndi all say amen. Sente zizoleka naawe kaaba gendo yinso omwana leka kaaba okyonja no munnange kusunasuna Zenzaako ene waffe mu badiventi sebo tulina vibe. Muyina ekizibu kimu kuba ebirungi mubirina mumanyi okuyimba muyimba bulungi nyimba zammwe nnungi muyina kodi zammwe obuzibu bwammwe bwewombeeka n'oluyimba ne bwe lubanga lunyuma kati walunono nkwata omukono emirundi mingi mbadde ngezageza tambula enzeka nandowooza nnina amaanyi nenekoona nenswala mumirembe kyetta ekyabalumi kabako omukungu kaisaya gusto bwe yateekateeka ebyokwewanisa Yusufu yagende waabwe Galilaya bakola ki batuuka nga Beti bwe twafuna nga tunyize mumanyi twanyiganga katatususizza yatususanga n'owulira ng'embeera ekutamye nga Beti kitandika emitala eri teriyo nnaku erudde eri nze nnoonya musajja atalina mukyala nneeyuna. Ani awandiika akayimba ako nnoonya musajja? omukyala nno yali Germany osanga nafuna emirembe nze nnoonya musajja atalina mukyala nneeyuna yeggwe pairoti wange omwana tandabya nnaku asala bulungi eri olugendo n'olubalako asiisiitira ampana nnyo banangasiza ng'omwana yeze naddawa bwe nva kwono mposinga ngudde eddalu